The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kubasibu ne mannyabo amanya nze Edgar Matthew Karohanga etogera nga ziri dakiika 40 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya tumaze okubanga twegattibwako omugenyi waffe olunaku olwaleero naye nga sinnaba kubanga muyita muzikiriza ennyaniza omukyala Farida Bikobere atubuuzeeko in fact atwale n'omukisa okutwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero. Farida, you are welcome. Good morning. Good morning, Edgar. I am okay. How are you today? Power sina kiyinza kungana kubeera okay, so so you know tuyinza okwogerako kyandikolebwa because we have power itself in the studios. Exactly. Njaga okubala musaaka abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk. Mwasuze mutya? Kansuubire nti muli okay. Munnange, it is a Tuesday, ennaku z'omwezi ziri 6, tuli mwezi gwa February omwaka tuli mu 2024. Olunaku lwaleero tulina Afande mu studios. Tugenda kubanga twogera nsonga za makubo, nsonga za accidents. So bamikwano njagala okubategeeza nti mujje mwe abatambuza ebigere, ovuga kagaali from where you stay to town, gwe munange ovuga pichi, ovuga motoka, ovuga bitruck, ovuga taxi, whatsoever it is, tugenda kubanga ate ebyo byonna tubikwatako. So wennanga oli road user eno topic ekwatirako that we are live on Facebook, osobola otusanga ku The Alternative Uganda oba Dig Talk TV. Ezo pages bbiri ojja kubanga ate discussion yaffe ogikwata bukwakku, sobola okubanga ate oginyumirwa, buuza ekibuuzo kyo kyewetaaga okumanya. Afande mwamulindirira dda muleeta oli ow'amakubo, muleeta oli afande ow'enguudo ne tumukomyawo. Kati ebibuuzo mbiteeke mu comment section, tugenda kubanga ate tubimuyitiramu mpolampola, ajja kubanga abiddamu bulungi. And the thought of the day is, in politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned to happen that way.
In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned to happen that way. Tell you what you go by accident, mubyobufuzi. Omanya nti waliwo yakiplanninga kibiirewo abamu ne kibakwata bukwasinga tebakimanyako naye somewhere yaba yakiplanninga to happen that way n'amakuba amabi osanga it is kagenderere exactly it is someone's intention tutubeere n'amakuba amabi mu Kampala because maybe oba balina amagaraji emotoka ezifa ababatwala bakifunamu somewhere anyway. There's always a way someone is gaining. By the way, they say many people gain from the inefficiencies. Buli chola be chiri inefficient okuguba mulio naye nga tunatandika ensonga mutukirize tu welcome ng'omugenyi waffe na kolwalero Afande Abdukadri Kadri tukwaniriza so. Anayanziza Mr. Matthew and Farida Bikobere. Nebaza mukama Katonda okwera nsobosiza okwera ffenna wano ne akwasaganya ensonga za technology wano tumwebaza management njebaliza ddala okwera nga yongera tuwa omukisa guno okwera nga tuzisinkana ne tuwaaya mu birowoozo ebyenjawulo abatulaba mwenna mbalamusiza era kimpa amaanyi okubeera nga ndi wano nga mmanyi gye muli tubeere nga tuwayaamu butebe tusobola okubeera nga twekuuma ku nguudo amanya nsigala nga nze Superintendent of Police Gamal Abdukadri atwala ebyentambula ebidduka n'ebyentambula ebikozesa enguudo ebirimu n'abantu mu kitundu mu bendo mu lulimi olwaffe olwa bulijjo nga ntuula Jinja Road ebendo byo baliyita ebuvanjuba bwa Kampala n'emiriraano nga ntuula ku Jinja Road muno mwe muli Mukono Naggalama Kira Road Kira Division ne Jinja Road nsanze okubeerako wano era kanso tujja kufunamu omugaso side zonna era naffe twagala okwebazanga buli wetukuyita ne tukoola ojja teweesikamu yadde sewu tekibeera kintu kitono nnyo omwaka omupya guli gutya ewu kasita nga mukama nsaasidde n'obulamu nkyebaza kyekisinga omugaso so kasita mba nga ndi mulamu ndowooza mba ng'okyassa buli kimu kiba ebirala bijja kujja era kyamukisa nti tuli balamu era kintu kiba kirungi nnyo kyekisinga amaanyi. Last year 2022 we were recording accidents mu December. How was this the festive season? Accidents zakkakanamu oba embeera yali yemu? Ngagamba nti twalina nnyo accidents zikanga kyendowooza abantu banyumirwa bulungi newankubadde era mwalimu abakosebwa nga bwe kiri nti oba tukozesa enguudo zino weewaawo mubaamu accident ng'ekigambo bwe kiri nti ebintu ebigwa nga tebirazedde then embeeramu percentage esinga nti tuli balagajjavu nga ffe abakozesa enguudo. Carelessness and recklessness. Obulagajjavu bwaffe butuviiddeko ebintu bingi ekitwalibwa mu mbeera nti tukozesa bubi ekkubo lyaffe ndeeza y'ensonga lwaki mukiraba nga kigwanidde management eno okulaba nga tufunangayo obudde ntwogera ku byentambula kirungi ntubeera nga twejjukanya olw'ensonga nti tuli bantu tumanyi naye twerabira oba tetwerabira ne tubitwala nga byakusaaga omuntu bwe tulyogera okubyogerako ne twogera ku mbeera gye tukozesaamu ekkubo tujjukiza omuntu aba yeerabidde nti nina okweyisa obulungi bwe mbeera nga ndi mu kkubo nti sirina kupapa kuva mu leeni yange ngenda mu ndala kyamukisa mulungi nti ffenna tutambula nga twagala tutuuka teri agenda ku kkubo nga yagala kuba mu kkubo tubeere nga tukwasaganya aye tukkirize nti wabeerawo ebitaataaganya nti nsobola okubeera nga nzija mu budde naye nenfunamu ekitakkirizisa kubeera nga ntambula mangu ekitali planned for olwo kyabadde atandiseeko nakyo nti kiraka kiba kigenderere naye solosanga ekimotoka nkyafiidde ku kkubo omusajja avudde n'emmotoka ye naye kyankalira mu kkubo naye balemesa otambula tekiba kyamaanyi nnyo nti kigenderere so ebintu ebyo tusenga tubiteeka mu mbeera y'obulamu bwaffe obwa bulijjo netufumiitiriza nti senga twewala ebintu bingi njogedde ku kyokukyusa leeni ekyo nkyagala nnyo kyogerako nti essaawa zino enguudo ziri mu kulongoosebwa ku mutindo abakulembeze gwe baagala ffe gwe tusinga okuluganyirwamu nti ojja kisanga nti enguudo zino tezikukkiriza kubeera nga oyisa
because bulwoyisa muzegendereza na zino zibadde bopinze kati o blocking emotoka eziri oncoming nti blocking emotoka eziri oncoming mwabagenda temugenda ne bali tebayiga so awo traffic wejira jam kyovoita traffic ejje obokitegedde naye ng'ate kyandibadde kyangu nnyo nti osobola okukyewaza kiringa okusanga mu masaŋŋanzira nti omanyi gy'olaga olengerayo nga tewatambula omanyi natural actually omuvuzi omulungi alina okubeera n'obwongo obwobuzaale obw'enjawulo nti ofumiitiriza emmotoka olaba gyeziraga tezigendayo ate naawe nonnyigawo kati oli ku junction olaba waliwo zino ezijja nezivaayo kati gy'ogenda tewatambula nojja n'ogattawo kati bw'ogattawo zino ezijja kuba bwezijja ebanga puzzle actually it's a puzzle logic nti bw'ozikkiza ne zivaayo zino zijja kukkirira gw'okole ki naye gwe kyova ogamba naye kange nenzigaddewo obunti mwenna ne mwegayira mutanga kati okuba amasimu bw'oba olina omukisa n'okubeera abasirikale bw'oba tolina mukisa ne musooka mubeerawo ebbanga oluusi mulina abaana abali mu mmotoka bagenda ku masomero odduka kutwala mwana omuntu mu ddwaliro ogenda kukola appointment yo naye omanyi omuswahili yagamba haraka haraka haina baraka nti omuganda nazo nagamba bugubugu tewe simuliro okwanguyiriza okwo ebiseera ebisinga kwongera kuleeta bubuyo naye afande waliwo obuzibu obunene nnyo ddala okitegeeza abannayuganda babaaninga mu ssaawa 24 obaaninga essaawa nga 5 ng'oli mu mmotoka naddala abavuga ebidduka. I was telling my friend here nga tutandika show nti ku lw'omukaaga nabadde nga ngenda Namugongo okuva wano Buziga paka Namugongo nasimbudde munaana natuuse ku ssaawa emu kitundu ez'akawungeezi afande. That means out of the 24 hours I'm having a day that is out of 18 hours. The 6 or 5 hours have been burnt in traffic. Kino ekintu mukirowoozaako nga abakulembeze baffe. Kisooka ffe tuli bakutukwasa amateeka. Okulowooza kwe tulina okukwasa amateeka nakulaba ntuzzeewo tukyobumenyi amateeka. Naye abakulembeze bapulaana bakiraba. Kuba amazima ensi buli lwekula ekitongole kisinga amaanyi yonna abantu abatambuddeko kya transport traffic control nti traffic emmotoka tezitambula zokka zitambula ne road designs road networking emmotoka ezitambuza ekkubo train modes of transport vis-a-vis ne ekitundu mukola ki mukiri ne types ezaazo zezikozesa nti planners bonna omanye kati ate kino kiba kiri beyond entegera n'enkola yaffe eyawana bulijjo naye nti abantu bemere bagumiikiriza ba planners bakigatta because yes there is too much congestion mu city mu KMP naye tukiriza nti abantu beyo kuba rate abantu kwe bafunye emmotoka eri waggulu yes that's true nnyo ddala era infrastructure development department eyo naye mmanyi tetudde bino byetulaba nti enguudo tujja zikola nga ziteredde but connecting the connectivity of one place to another nti Gamala ava mu kifo kimu adde mu kirala nakyo efuuka ensonga so tusobola bikola mulundi gumu but kyemanyi it's a plan, it's a process nti omuntunconnectinga ntya Namugongo mba Buziga kitegeeza naffe ffennyini era mu buyivu bwaffe obukozesa enguudo tulina okuplaninga nga tunava waka sooka otunuulire enguudo zino omanye nti bwenkwata wano oluusi tubala bubi n'obala gy'obalidde n'okigwamu ekyo nakyo kihapeninga n'okituulamu naye ebiseera ebisinga kyenkubiriza abantu tukole madamu akyogereko mukyalo no tukole route plan nga tonnasimbula kuva waka nti ngenda wa Mr. Andrew for example okay mpiseewa awana Nyangwira naye mba nsanze kajjama at least kijja kungattira ki at least kirungi nti Kampala tulina networking connecting from one place to another nosobola okugwa
mukijjamu kyotabalira. Not there are places that have chronic jam. Katinga gwe na mugongo, oluguudo olumanyi olugene na mugongo. Do you know better ko traffic? In fact, in traffic area in a time. Don't you have like tailored solutions to those particular areas? Logamba ezikwata traffic ngayo tumanyi nti no na mugongo akwata bukoto akwata kisasi. Ne mukola structure nga muyamba abantu bweyo area okubanga structure wise ifenga fe tujikozesa mu deployment. We make strategic deployments. Nsolo kugamba nti those ones ababadde mu area yange muzine nnaku 2 oba 3 kanjugire ku ekyo kyensolo okuwako obujulizi babadde ne heavy traffic flow but a moving jam akola ki atali static era nzi kugamba nti ekisinga okunsanyiza ku bantu nti ba appreciating our efforts tebacha lunaku zino okuvunaana police kukeyendedde traffic afanye temukola afanye tewali kati bagamba nti afana bwaba waliwo omukozi w'oluguudo agamba afana omukozi w'oluguudo lwaki takola kiro that means ye wali at least okay that's a plus at least they appreciate era nabo benyini balaba nti mmoloka ziba nyingi but a moving what jam nti kyamukisa bikati ngali yesterday watambudde bwoto it's an opening nani jukya tulina excitement y'abana ku masomero then the movements ezabulijjo vis-a-vis other activities nenga kyogere kituufu tukola proper deployments according so that's why ngaffe actually forces to a tentative program so akugamba nti lunaku nja kubeera ku digital talk nani tentative Uganda sisobola kugamba sisobola ku assurance because government ziba tentative so okubeera nga nzija nenfuna ekimpa by'okuva ku kino nga kiri kyekisinga muki so nti abasirikale bano tuba deploying accordingly naye yo Jinja Road temugifunirangako strategic plan jamu wa Jinja Road yetavaawo Jinja Road omanyi bweyogera Jinja Road jamu akwata wa watali jamu akwata kuva kubona ngo ndaba watera mu nkozi kuseta ngo natero munatamu nakwate mukono then uite mukono awatira okutera ko ndala birenga likuku ambulire because trust me okay at least even yesterday nabadde ko nga jamu ali it was a moving it was free flowing era njaga kuchobola mugamba Jinja Road wawe nyini obera specific one no nyamba kale kangambe simanyiwa no nyamba nti wanafandi watu wanatambula owachitegedde nti oba wano you understand and two nti abantu bayinza okubeera esanga 8 jamu n'abakwata gwekiro kangwito gw'okumaca yes that's true omumanyi nti junction esobola okubeera ngeri kiri emotoka 3 zikola 4 so okola akavuyo okitegedde naye jamu wekireka awatuula otuulira ddala kati ekirungi nze nanyiniwo era kyokola bakugamba ekintu kimu nti amazima gali nti it's just a heavy jam I don't know co-appreciating anti for example kireka si wabayise bokka mulimu gwagenda embale Jinja mukono then abantu abakolerawo business it's a business center wachitegedde nti wabeera busy all the time so atambula nakwata kati gwali mu bwangu ebisere bisinga kuba buli obangu yagala genda okugeza okujja wano wa Matthew okay toyagala kikutataganya sina kindi olusi kutebudde okwata obudde olusi kirimu okwerekereza era ndi kakati buli kagundi kwofuna mu kasikatira okay traffic wawana yagana but tagana kuba teri asulawo bamala bonna ne bakola ki so embeera eriwo nti abazima gaye tuba ne jam nga ali heavy and we appreciate ekisinga obulungi era sigamba nti tuli perfect naye at least tugezaako okukola kitulina okukola then butya bwe tweyongera nti kiba kimpisa bubi nnyo okusanga Mr. Matthew nangamba jjo jamu yabadde wali but Matthew I expect you to call me okay yamba police naye koleki nekuyambe leka kukituula mbuki butuzi okitegedde nga bwe government we pick nsobola okujja omuzirikale wano endowooza nti wali bulungi okay nemuteekawo wemujje mu dakiika 10 ne wakwata okitegedde ndikwate tusobola kumalayo gemazima tetumalayo olwa capacity yaffe time
naye engeri gye tutambula kugeza kati kan kujinja road ko balikoze bulungi very soon I think in 2 weeks time we shall have traffic lights nze mutagala kwa kitiibwa kitegedde nti tusubiraawo mubeere bagumiikiriza actually okuvuga kuno kwonna okwa mmotoka kulimu obugumiikiriza kuba kyendowooza nti alaba kati omuntu agamba traffic officer bw'abeera mu kifo olwala gamba afana traffic bw'ebeera mu kifo totambula oba traffic kasitabeera waliwo we bagamba nti mwabyonone eno mugamba nti waliwo omusajja nali ku kifo kye bayita Kaye ku Kabira nawo nga ku eri mu baganda junction yeekyo basika jamu kuba amazima jamu akwata naye ne mu feeling anti akola ki akutte n'ensaasira ali mu kkubo atajja tegeera kino kikola ki kiriwo kuba waliwo ayagala agenda kukyakalamu agenda kukyalirako gundi oba okukola bizinesi ye mba ndi awo basajja ne bajja nga empisa z'abavuzi b'emmotoka ezitali zabugumiikiriza nga overlapping bakuvuga mmotoka zaabwe zennungi ne mbateeka ebbali kugamba kyenayagala byonna kuba okukwasa amateeka si kukubonereza olumizibwe twagala oyige olime kukola nsobi eyo so nenkyusaamu mu nkuba nti olinono namuteeka mukuba nza okutategeera bulungi ndowooza kankyusemu kuba bali basajja nga gwe nga basajja bakyalinawo oba omuba bukyakwata bulungi naye nga tugenda kukola ffenna nyamunyambeko tukole ki tukole ffenna twakolera essaawa 2 buli omu ne mudiploye nga mu kifo ekyaki ekyenjawulo kati nga mugamba nti munaye bw'olaba embeera ompa bulamuuko tukole tutya so twamaliriza bansanyusa nabuuza okay kuba bulamu nabuuza ku lulwe nembuuza omu nti ndoza kati jamu akyaliwo naye omulimu gusanze etya era owabula otya poliisi ebidduka ngaafaana mazima mukola omulimu naye ngenda kusaba nti kyembiseemu kimu kyenjizeemu kubeera mugumiikiriza tukola mugamba bano bona bagenze gwe tuli wano tukola kuba namubuuza waliwo obuzibu poliisi bwetakola nti buli kimu kitambula naye tulina kubeera bagumiikiriza so mulala nangamba nti afaana amazima gali nti empisa mbi naye tugenda kutereeza ku mpisa so mu byo njagala okugamba nti embeera yonna eriwo tetusobola kudduka ku speed kuba tuli ku nguudo abalenzi bakozesa ngaali tulina omukisa nti buli omu ayagala alage gyakola ki naye tetusobola kugenda ffenna mulundi gumu ate waliwo ebifo ebiba n'enkizo oyinza olaba Mr. Matthew waafubutuka naye kati afaana lwakyawaayo nnyo ebirowoozo naye nga bwe sitasumululayo kyayafaana asumula eri agulira bali buli lwesitagulira abo mwe temujja ttambula nti mmotoka mmwe gye mwagala olulaga 2 oba 3 ziba ntono nnyo kati kangulage nga ku Jinja Road ku Spare Motors emmotoka ezigenda ku Spare Motors olabawo main eba etambula nnyo naye main eno esobola otuula senga Spare Motors waba walookinze ng'otambula novita ku URA Nosa junction eyo kuba emmotoka ezigenda zirookinga kati bwe zirookinga ono ayagala ovaako agende talina walaga kitegeeza blockinga zino ezikola ki ezikozesa main so nalina okusooka n'asika eziri eno si nti okuzima naye unlockinga side eri kati bw'unlockinga nefunwa space moka nezitandika okukola ki naye situations kati nga bwebadde nti babadde bate bata side emu kitegeeza otaleeni emu emu ejja oba emu ekola ki so obadde omaye dakiika 5 omalawo edakiika ameka omulaba jangu nti awo bokka kati olaba nga baganda bange obalaba olabawo emmotoka mmeka sina nyingi era boda zisingako kati mmwe waliwo kyemutanalaba nti ezo boda ozirawo otazigulira wonna waffe olina oziziwa nazo obuki amanyi njagala nnyo simanyi naye nagamba nali nkuwadde omukisa ajje alabeko nti bw'olabako nojja wano situkogera bitono naye bikyoyogera obako nekyoli pikipiki ezisobola okubulookinga emmotoka kati nosooka osika piki eddakiika nga 15 nga tezigwayo
kati gugana afanda atapichizyo kana fa byo tukola ki lwengulegane mulookinga nabyo nga balookinga kavuyo so challenges nyingi ezibera kuki kishina government in road system networking ya modes of transport vis-a-vis ne zino types zezikozesa enguudo ezo erina omulimu munene gweri mukola gwina okugatta abasajja ba pikipiki abo wetulaga wano bagenda kubanga challenge y'amaanyi si nti bavuga bubi n'entambula ya gabi baggalawo ekkubo oba baweze bangi nnyo mu kibuga beetaaga okay era bali okipayinga kubanze ndaba ate balina okuweebwa Jinja Road awo bwe bate emmotoka abapiki be basooka ne bayitawo so challenges ezo zonna kyenjagala tu appreciating ffe nga ffe abakozesa ekkubo kwetu tulina tusobola kikola Africa tukikola nammwe nga mutuleese nammwe abakozesa ekkubo buli wa mbeera yonna nti senga tufuna empisa eya road display gye bayita road discipline in general okay tujja kubanga tufunye level utukulide saga tuogere nnyo ku poliisi yokka kituufu kubanga ffe abazikozesa enforcement eni jjala kuba mwe muganya kukola ki naye aba enforcing ng'obusungu ennaku zino balina bungi because the reality is this tulaba capacity yeeyongedde mwongedde okudeploying oba nze akiraba ndaba abantu beeyongedde ku makubo naye ne bana abantu abeeyongedde balina obusungu bungi abambala ebyambalo mwina obusungu bungi oli tayagala kucommunicatinga naawe ate okyetegereza afande abantu banna Uganda aba bulijjo tebategeera nnyo mateeka g'amakubo gano yes they know the basics toyina yisa takuba kitaala makanga mulimu emmotoka soda iland exactly when you realize they cannot even communicate abamu oyigira mu ya mukwano gwo tebagenda mu driving schools wadde nga yes mukwasiza amateeka naye can't you be a bit soft why is it that you are too angry omuntu dakika bbiri akuwadde ekipapula tomanyina criteria ki lwaki akuwadde ekipapula takugambye ensonga ki are you giving a paper ate there are these ones who are pompous ababeeranga bafande nga ye mukulu wa bear deploying agamba I'm the one who's above I've decided to give him a paper why are you giving me this paper please explain to me you've done this mistake because of this reason ngenda kuwa ekipapula kino ogenda kisasula wano but you cannot just come out of the blue and just shout at me I pay you sir with all due respect thank you so much one on sasula nzikiza mama tusasula tuli bakozi bamwe tuli bapakasi bamwe naye temukisusa aisola kandi kituufu tuli bantu tetuli byuma era ensobi tusobola zikola okulemerera okwefuga olw'embeera gwe gyoleese sagala mbere nti cannot be out of the blue that's the truth naye ebiseera ebisinga amazima gali nti to appreciating embeera gye tukoleramu nti omuntu kyawala nagambye senga nja nenkwana Farid nasigala kyekimu okuva ku makya paka saa 7 omusana gwokka gumukyankalanya abantu bajja Uganda nabo bayitirivu with different attitudes with different challenges kakati nawe yenyine ngesigambe nti no tumutufukamirire kuba naffe amazima tetuwa okubakambwalira naye naawe engeri gyoleetera mu musirikale one kagambe ekintu kimu ono agambye ko ntabamu bayigira waka alinga agamba tetukwasa mateeka tinamama tebagasukwasa era abatakkirizibwa kuvuga motoka tebakkirizibwa kubeera kukubo omuntu yenna afuna permit driving license ayita kusoma naye nga bwegambe nsobola kituli wano waliyo abatasoma afande okay it's okay nakutanda ojja kunyamba kale abatasoma babeerayo natujja bakwata naye omuntu mbali yakuleta point bwete nti kale tukkirize tewasoma maki nateeka naye nakugambye nti ekintu kyonna waliwo kye bayita logic common sense omuzungu common sense okyo katonda kyakutonda nakyomu kyakuwa ne bazadde bo ng'oleetebwa ku nsi kuno noni najja ng'avuga akataka naye bamukwata ne bamugamba envuga yo si ntuufu omenya amateeka kyava akubuuza afaanana enkoze musango ki one kituufu akireeta bwatyo kusoomooza to test your demeanor kituufu era omusirikale kuba I'm a field officer
kyoyogera kunki era oyogere bwe njukira omuntu yanjogerako bwatyo kaba nakugamba ipeyo omuntu akukaka nakugamba nakujjukiza nti Munnayuganda nza kusasula era nagamba nti Munnayuganda afanye mutuyise nga Bannayuganda nenjala okubuuza olwaleero nti omugenyi bwajje wammwe omuyisa bubiro okuba si muntu wawaka so statement eyo weefiira tuleme kozanya ekigambo npisanga muki ndi Munnayuganda nanti kati ba foreigner mbayisa bulungi ko kirabika kwe kulaba nti Bannayuganda police treats the outsiders better nkubuuza olaba bwenzija wano munfaako mumpente gyotasobola sigaye ntogimuwa ebigambo njala tuleeta ekintu ekyo just nsozi kiriita ku bulamu bwaffe obwabulijjo era omuntu bw'akyalanga ewaka njuga bwe nakyalanga toyeza bintu omugenyi yayozeza ebintu atya kyovulaba enguudo tuzikola abagenyi bajja abagenyi oba tebategenda kujja enguudo tuzikola waliwo okyaza abantu n'enju eyo ogisiiga langi bw'abadde alya kiro 3 ogamba bateme ludda lulamba oliwo wawakacaka abawaka bali tebalya babadde balya naye kati kisuseemu so ate nekira nti empisa ya Uganda tuli bampisa nnyo twaniriza nti omuntu era gwe twaniriza tumutreating ebikatase era ne constitution etuwa etulambika bulungi abantu abagenyi baffe tubayise mu mbeera ey'omugenyi so ate sigambe nti gwe nkubise buki bubi so empisa yange mbadde nkireeta kuwali nti ebiseera ebisinga empisa yaffe efa side zonna kati bwefa side zonna of course nganze owa uniform kintuulamu nnyo because buli omu ajja kusuubira era asuubira nti omusirikale yandiyisiza bwati okitegedde nti ebiseera ebisinga tutwalibwa okuba nga tuli bankizo era tulina obeera abayinkizo kuba tutendekebwa era tutendekebwa n'okumanya abantu butya bwe beeyisa nkimanyi bulungi bwekuba ekipapula kya 200 essaawa zino nga kya speed oba otisse mu mbeera etakkirizibwa ey'obulabe eri abakozesa ekkubo nkimanyi bulungi kikuyisa bubi ddala kitegeeza nina okukwata ebinabyoyogera byonna mba mbisiima kuba byenkusuubiramu kiba kya nnaku naawe okuddiza kiba tekinyuma so I appreciate nawe wali obunafu obwo okay kyobola wabeerawo speed naye nagambye nti Gamal yennyini abeera wali n'atabuka naye Gamal si yamalayo bebasinga obusumba Gamal si yamalayo era waliwo amukola ki amusingako naye wabanga siwa omanyi ebiseera ebisinga bwe tulaba traffic tolowooza mu traffic yekka nti mba ne mukama wange asingako wano bwatulabye ansingako mu traffic waliwo ansingako mu poliisi so bw'omunnyonnyola ensonga eyo ajja gikwasa era asobola okunteeka era ajja kunteeka mu layini gye nina okubeeramu naye kyenkubiriza abantu naffe tubeere baki bagumiikiriza ate bw'okola ensobi tosoomooza oba kitegedde omusajja kale ye omutame sijja mwogerako nnyo kubanga biology ne figundi ebyokusoma ebyokunoonyereza sayansi alaga nti bulwanywamu tatambula bulungi tamaakinga okitegedde so mikubayo omutami baza okugamba nti afaana enkoze eki nti onywedde tisinnanywa okitegedde kati okunywakwe n'okukasa nga omaze mukola ki mukibera so nsiimye observation yo nti tulina okwekwata nga ffe abasirikale naye nammwe mulina okusoomooza nnyo okitegedde ensobi bbiri tezikola kirungi kimu era sigamba nti ffe tulina kubakambwalira tetulina bakambwalira tulina obeera ne customer care muli bakasitoma baffe muzize emisango netubawo ebipapula kujaga ndi mulina amaanyi mangi so with the power I think oyitegeeza most of when you start wakuyimiriza mu kkubo already ye abalina obuyinza gyoli so in fact sometimes oyinza okuba tolina kyokoze naye because they want to assert their power nakuyimiriza sometimes kali omuntu ayinza okuba nga ayogedde mbubi naddala omuntu oyo kati ono okumulaga nti nkusingako amaanyi akisusa anyigiriza ayagala akulaga nti kati nsobola okulaga lwakwa nti n'abamu babayimiriza ne bakuyimiriza n'ogamba kamutambuze n'oyimirira ng'eri ku geeti waliwo abalina effujjo lyabwe kati kansabe bwe nti enda kusaba bannayuganda oba batulaba
mu mbeera zonna nti bw'olaba omusirikale nga tali mu layini gy'omusuubiramu ali naye toyongeramu muliro mu bonna abali awo identifyingamu omuntu akisobola okukola ki ajja okuwuliriza ensonga Gamal ayogere byayogera nsaba busabe kale sigenda bakaka Gamal awabye ali mu kukola nsobi atabuse tomwewa ko lwomwewa ojja mujja kuwanyisiganya ekivaamu mu ekyo onyigirizibwe omalirize ng'ogamba nti Gamal okuba alina obuki wajjukira omusango gwo gweguli kati bwe guba weeguli nja sigala actually nsobola okugamba nkyusiza nze mena kuwa ekipapula kati ngenda kutwala kukooti kati obugamba Afande anyiize buki anyiize ataddemu entondo oba kitegedde kyova ogamba nti Afande mpa ekipapula kati awo notanga nokibanja kati mmanyi onasaba ekipapula atagenda yiga omwana bwalwa agamba daddi oba mami ntukubayo kisatu kale awo mmanya kati ekibugo tezijja muyamba kankyuseemu okitegedde so kati bwenkyusaamu kyova agamba nti Afande anyiize buki akozeseza buyinza bungi nedda yabadde atandise empola okay naye engeri gy'osussiza okitegeeza gwe ekipapula tekijja kumalira wetaaga ogendeko munda ogendeko bebakola bebanyigiriza bebatera ogamba I know my rights. Naye ku ba road users tuyinamu bano ab'ebigere abatalowooza nti traffic rules zibakwatako. Yo police eyina engeri gye bayigirizaamu kukozesa ekkubo. Katukuwa ekyokulabirako nga wanena walisawa ya kweli. Naye development eriwo. Ne muteekawo obudaala buwanvu nnyo omuntu alina okulinnya akadaala asale addeeri. So for them they will ignore abayite wansi. Ate nga tebakkiriza. Shortest route. Police eyina engeri gye yigirizaamu abantu bano nti wano temuyina kozesaawo kituufu twebaza development weri tewali bitaala kale n'abasirikale ba KCC babeera waawo simanyi oba nabo babayambako alina mwe nemutuyambako nti kati ndi wano era okireese etugenda kyogerako yatwongera okubajjukiza nga bwe gambye nti tuli bantu Katonda yatutonda tuli banjawulo era nga tufumiitiriza ogenda wano ng'olaba wabulabe naye you take a risk so nsaba banna abatulaba tuleme kutwala mukisa ogw'okugenda okukosa obulamu bwaffe tukozese omukisa tukozese ebiteekeddwawo ab'ebigere okukola ki toyangwa kusala actually siima ekikoleddwa mu bulungi bwakyo nti eri waggulu olabanga ewa naye wakuyamba okozesa physical gundi fitness gundi improvinga bodde yo girongoosa okitegedde ate ensi gye tulaga mukize mugaane nti enkulaakulana naddala y'ebidduka eyongeramu nnyo okukozesa obulamu bwaffe buno tukendeeze omukka omukyamu oguva ku mmotoka gye tukozesa so butya bwetukozesa kwongeramu mbeera ya kutambuza bigere yakuvugisa bugaali okitegedde tukendeeze omujjuzo gw'ebidduka so mu bino byonna tulina kusiima nga bwetuwagira naye nga bwetukozesa kye batuwadde n'oli akikozesa agambe olaba abantu bakifuulamu ne bakirundamu omugaso naye kibi nnyo omuntu oyinza okugamba maazi nti twabakola nekko naye tebalikozesa so sente zaffe tumezeonoonera wano okitegedde tuleme kusaawo mbeera yagamba nti kwejjusa lwaki wateekawo lesente kituufu olajja gamba buvunaanyizibwa bwe kikola lwaki poliisi teteekawo abasirikale baayo ne bagamba abantu muyite waggulu era babeerawo ne babalaga n'obupande bwenyini bwebwe ngambe omuntu ate tuleme kukisussa nnyo nti buli kimu bakujjukize nga bebi amazima gali nti olaba ekkubo kuba kati nga olaba wansi ku Lwokutawa bw'oba ogamba sayira wansi oli mu kukuteeka mu bulamu bwo mu katyabaga nze nkubiriza abantu tuleme kuwagala nnyo kwanguyizibwa kyobola omulaba nga adduka naye adduka asale wansi awo ayise emmotoka pikipiki biki so mbadde nkubiriza bw'otambulira waggulu ko kiri nomo nga naye bw'onoolaba omanyi tubeere bamazima muva ewaka nolaba wano nga waliwo ekinnya ne waliwo akakubo aga sijja kutambulira wali kampitire wano ntuuke oba akakoona tosobola kayita mu kiro naye gwe n'ogamba nti kankayitemu kabulabe oluusi batugirawo n'abaki n'abantu gwe n'ogamba nti akankozesa omukisa tomanyi nze nina omukisa gwange kituufu naye enkeera bajja kukugjaku
era kitu lunaku badde oyita wansi naye nkya kuba akafaananyi enkya nga amagulu go bagakubye nokola ki kituufu oli waddembere okola okweyisa nga bw'oyagala naye mu mateeka ate tetwagala mututeeke ku level egamba nti ate abayita wansi tubakwate tuletole mu kooti ene lwaki mutumenya nti ate kati afande mukwate abayita wansi kuba fe okukwasa mateeka nti gwe okubeera omulagajjavu era obulamu bwo katukuyambe nakyo tusobola nti okwewaza okukola ensobi katukufunemu wano tusobola tukuteekeko wano lwaki tuukaawo naye kyenkubiza bannayuganda kantola mukisa guno tukozese enguudo zaffe nga bwe zirina okukozesebwa bwe bakugamba nti ab'ebigere bayite wano oba oyita bwe bagamba bapikipiki toyita wano ojja sanga wapikipiki nga yeewanise waggulu eyo oba okitegedde naye lwaki tusoomooza kati bwe tukwasa amateeka kuba amateeka go ganyiga kuba galiwo okunyiga kati buli lwegakunyiga gwe ganyize gweoyogera bingi ate munfuna omukisa okwogerako eri abantu nkate mumwogera bingi okitegedde oluusi nesitanenya bawuliriza kuba bawuliriza nabyo biba bibanyumira oluusi banyumirwa nnyo naye baba banyumirwa nnyo ebyononese naye kiri mu butonde abantu baagala nnyo ebifu ate waliwo bano ababoda abavuga nga emotoka zidde eno ye nadde eno in fact ne kali katano ke batandika akalaba akali ensambi akatano wansi ababoda batambulira bakimanyi tebalina tambulira mu bamaalo ge tubatwogerako yamaalo n'okulanga abantu bafaayo abantu bagali nti okusomesa tukwetaaga kungi naye ate nsaba nammwe ababeera nabo ewaka abeera ne muganda wo ne mukyala wo ne mwami wo ne mukulu wo byonna mukwano gwo mujjukize abeere nga yeekuuma ng'atambula nti amazima gali nti discipline neeva nnyo ewaka omwana okugamba nti mami bayi okay kugamba mami litambula bulungi n'abaana batubuulireko nti dadi weeyise bulungi wa nkukubo tebakutomera kugamba kwandooza social responsibility eno ebeere ng'ekujjukizibwa buli wamu woolaga oba okitegedde nti ojjukire nti abaana balese ewaka ojjukire n'obuvunaanyizibwa naye maama omwana wo mukubirako mu ttawuni tewaayo weeyise ota mu kibuga eyo otunda akataka naye weeyise bulungi kuba n'akataka ke watunda kaavaawo piki gy'olina kati bwona ogwa nene kutuka amagu tunazijjawa so reminders eziva mu ango zonna za mugaso. Why you guys lost touch with reality these days? The police and teacher in a connection n'abantu liaison officer mwezichakola. Do you still have touch with those Ugandans? Bwakirabikanga abanyaganda bafuna obuzibu ate badduke mwe tebagala nnyo bayingiza mu nsonga zammwe ezaabwe. Police jabbi wangu yenjogere. In fact, when you see the police Ugandans run, atenga kyalibadde nti okwatagana ne police at least amaje goyinza okudduka but ate ne police kati banna Uganda babadduka buddusi. Simanyi mukyala yazinga nabo. Simanyi wosinzidde Mr. Matthew naye sijja kubusabusa kulabako okwo. Naye ndowooza era nina okukkiriza tujjeyo just as a last resort. Nakati nfuna amasimu wai nze nfuna amasimu oli nankubira essimu nga is a concerned citizen. Kitegeeza waliwo abatulinamu obwesigwe n'abo abatatwagala kutubeeramu na bwesigwa naye mbakubizamu abatatwagala kubeera na bwesigwa gye tuli mujje ko Uganda eri tewabeerawo nsonga ya mtecha trust kati kagambe ekiriwo nti amazima gali nti tetulina bugumiikiriza fenga bannayuganda eddiini gyenzikirizamu eyogera nnyo ku bugumiikiriza ndowooza Fred gyakkiririza buli lw'otabana bugumiikiriza bwe bufuga buli kimu eyo patience eyo omwana gyayita sabur ibwe lwefa buli kimu kifa ekigaana omuntu ono okujja ku poliisi nga bamutomedde okugeza okay n'agamba nti nsamasi okola nkola wano tukwatagane saka tugenda ku poliisi sibe kiri kakati ye kyalowooza alowooza ayanguyizibwa one sometimes maybe talina bisaanizo maybe n'emmoloka ye teriki abamu baba batamiivu senga tunagenda eyo tujja genda mu kuba amazima gali nti ekintu kyonna ekya process kiba kyabudde
obokitegedde nti kateri ayagala kumala budde banguya era kyekituleetera obuzibu kati wayitawo wiiki etya netukawaragana notatuukiriza ne sitatuukiriza kyova oddukira ku poliisi ate munaye mulina obbi bammwe baganda bammwe bakoddomi bammwe awo ojjukira mukoddomi wo n'omukubira ekintu omuko kyaba bakuba essimu nigamwalo waliwo omuntu wange baafuna accident nti abagambe bajje oba bampere enamba yange olwokubira n'akunnyonnyola kumanya nti ekyafadde weewaawo njabiteiteko mu comments nga bwe tugenda maaso ne discussion yaffe omukyala sapyugi agamba Afande should talk about the clock tower road. Yes, it is beautiful, but also the way it is causing a lot of accidents. It is so confusing. No lights, usually it is just one officer, whereby when he is the other side, this side is not seen. What's their solution for the road in a minute time like this when they have not yet put traffic lights? Reminds me of a guy who was just ngenda kwongera kukibuuzo ekyo yayogedde ku nsonga ya clock tower nti waliwo omupoliisi yabaddewo ng'ali mu kukuuma n'alaba nga akavuyo ke kabasose naga muli bantu bakulu mulemeddwa okwetereeza mwesootinge n'abaviira naye n'akwata biki n'agenda kyekiraga yempisa yebugumiikiriza. It's true you're having a challenge then tekubo omanyi tulina omukisa omubi. Okay? Yes. Abango bandiisa omulungi nti amazima ekkubo nga lirimu kukolebwa tetulina dukozesa. Akitegedde kuba amateeka terina road design ziri kati ebyo byonna traffic tetulina dukozesa naye olwokuba tuli mu ggwanga lyaffe eri mu mbeera y'okukula ku speed. Okay? Alternatives zikendeeramu then tulina tukola bwe tukozesa kati era nekubako n'obubonero obulaga nti bannayomere bagendiza mujje mpola nti awo ke kavuyo akasinga obungi naye nga bwabuuziza ndyagaddewo ensonga ye nti akimanyi bulungi nti si bwe erina okubeera lwakuba mukisussa banaye bannayuganda bakisussa bakiyisaawo bakimanyi bulungi nti ekkubo liri mu kuggwa kisa terina tuweebwa bulungi kulikozesa naye olwo mbeera yaffe tusigaye tulikozesa traffic neebeerawo kyengenda okugamba nti tugenda kwongeramu ngenda kukwasaganya CPS bongereko okwo deployment yaki yawo naye nga bwetulina traffic lights simbi kuba traffic lights zigenda beerawo naye byonna yempisa gwarasobola gamba kanyimiriremu oli akola ki buli omu agamba luno bwe sitayimira nono tajja kumpa olumaliza zonna kwa era bulaba bakafaanayo ke musinga otutambuza oba omutambuza abalina zessimu ennungi zammwe era okalaba eno yonna nga wali free ne wano nga wali free ngono asobola okukola bwati naye bona bali awo naye nga just impatience bali awo teri agamba munne nti kale gwe genda ono najja ne zirooking kati era balinda poliisi ejjega gwe ddayo eri emabega gwe jangu. Kati awo neebuuliza will we even reach a point nga abasirikale tebali ku kkubo because mawanga agakulaakulanye tusanga abasirikale ku kkubo nti bali wala traffic ekkubo empisa yaffe ejja kweyongera okujja naye nga begambe tetulina kutuula nti abantu gwe nkukakasa tulekeredde nnyo poliisi amasinzizo amasomero ne wano we muli ne munyumya ku gundi yammwe ku ntambula yammwe ne bwogenda bugenze ku simu zaffe zino ze tulina zanjawulo nnyo ne bwogenda bugenzi butya bwe neeyisa ku kkubo naye ejja kukugamba oba kitegedde kwegamba tufe nnyo okweinvestingamu okutegeera okumanya ndi butya bwe nkozesa ki togamba ndi kanzije banantereereza eyo oba kitegedde kituufu we tujja kutereeza naye ffe tujja kukulumyamu kuba nja kuba ekipapula nja kutwala mu kkomera oba kitegedde ebintu ebyo bimutayagala naye nga tulina obikozesa so empisa eno amazima gali nti ya ttabu nti mba nsubirako okugati highway code akatabaako kandi badde nga kali mu buli maka kitegedde n'abaana bwasomamuuko naalaba butya bwentambula ku kkubo okitegedde ne bwasomayo page 2 oba layini emu kali kyene ya road safety erina kuva gye tuva then eyingire mu institutions ez'enjawulo kiri kale kyogamba nti kyewayogeddeko nti n'olabanga ffe abatakyalina ne community oba n'abantu baffe tuli nabo naye ndowooza mutulekeredde nnyo
okitegedde nti mulinze nnyo poliisi era gamba olwanajja naye kyamukisa mulungi mbadde sinnajja era nga otambuza ebintu byo nti era neebaza administration eno nti eteekawo obudde bwe buti naye nga twogere ku nsonga bweti nti we twakuliranga era kusomesa enguudo kwalingako ku TV okitegedde naye TV mmeka kati tugenze nnyo mu kwagala okufuna ssente tezikyaliwo kati naye ate nolabira nti abantu bo bano abalaba gobayambi obaddiza otya batera ka program naye ziba dakiika 10 noyogera bwogezi bannaye temuvugisa kimama oteekewo kafootage akalaga nti bwovugisa ekimama kino kyekivaamu enkyo tulage nti oli yavugisiza ekimama aye abaana beewaka tebalya balinda ddadde bakubira essimu okugulu kukutuka pressure zikubire naye ovayo nga ufudde n'ofa nga tonatuuka kufa so kino ekintu amazima gali nti empisa yekkone tunayogera nti kyatovuga bubi ng'oganya okukkiriza ng'oganya obeera n'obugumiikiriza oganya okuwa munno ekitiibwa Gamal akola ensobi kkiriza akoze ki ensobi ng'okulinnyamu n'otaasa obulamu bwe kikujjako nti sekendi emu etaasa obulamu n'ebintu by'abantu abalala naye ng'obulungi bwo nga bw'onoolabanga ono mwana akola bya kiralo naye n'omukola ki n'omuleereza bwose ng'okozesa amanyi omukutula okitegedde nti senga tufuna obuvunaanyizibwa ffenna amazima gali nti eggwanga litambula kyoyogedde amazima gali nti eggwanga litambula mu maaso traffic okuyimira ku nguudo okutandika okuvuganya n'emiti gy'amasannyalaze kukendeera oba kitegedde omuntu ajja kubeera wayite buli ssaawa ensi etambula ntitugenda mu intelligence system ya transport ITS oba kitegedde tutambule ku mbeera bane naffe nga bw'otambula okumuwona olabeko ebiri e Kampala omegamba ndi mu kyalo nnyo oba kitegedde omukulu ono asoose nakwebaza n'agamba afande mukulike ennaamu ne G77 nga baakuba bugombe n'okutusuula mu myala mbw abanene bayitawo ffe ne Buziga tukyagugumuka olw'obugombe abakulu bayitawo abakulu but for me I want to look at the good side nti batukolera oluguudo olwalitutte obudde bulungi nga tebalukola that is it is good it looks nice kijja n'ekirungi ekibi kijja n'ekirungi ekinuma just omwoyo gw'abagenyi si gw'abannayuganda ngate omunnayuganda yasasula ensi ku nsonga ya Clock Tower agamba I thought that before launching any road any road traffic department participates and equally affirms that a certain road is fit for traffic use. Now, how could the Queensway flyover be launched without traffic lights? Bananga, when you reach at Clock Tower, I don't think it has been launched. Ugandan planners are simply jokers. Akavuyo akatogo kali kusawa ya Queen. nayanziza naye kiri kyenayogedde tufere bagumiikiriza era njogedde ko ntekkubo likyali mukolebwa just kyensaba abannayuganda kituufu tuba n'obusungu bwaffe somewhere oba tuba n'obutali bumativu bwaffe somewhere naye tuleme kugatta butali bumativu mu mbeera eriwo nti buli wokulembeza obukyayi oba obwataba butabumativu ebiseera ebisinga ekyofuluma tekiba kirungi nti omukulu ayogere naye ekkubo terinaggwa tebannalironkinga so tukozesa bukozesa mu mbeera nga bonosoba mu nyumba atenda sigibwa langi naye olwokuba tolina wosula noganka njira era tusobola kuvunana kitaawo taata n'otusuza mu nyumba etanaggwa so tubeere bagumiikiriza bino binogera tereera era traffic ebeerawo neegaidinga mbuuliza afande police tell abo Ofiisa lunch nze everywhere they stop me wadde nga siyina musango they ask me for lunch oba lwaki kati ffe batulabanga restaurant Wow. And sometimes by the way, we end up giving them lunch. Which might to some move you feel weird living without giving. It's a culture. Tufuna lunch era tusasulwa era ntwambazibwa omukulu yagambye tuli bakozi bamwe bana abatulaba tusasulwa era tuweebwa buli kimu teri akirizibwa kusaba lanchi musirika muntu yenna bwaba akikoze ensaba bana temusirika nakyo mukire tukikwasiza eddagala mangu
But is there a problem with me? Nze waliwo yatuyimiriza wali eri ekibuye sinzira njere numa nange mumpela gwosa balanja hizo kwa na mulumu abo ngamba sorry sigiri nawe ugende alizo kwa na bugumiza kachawagana yafana ngakisusiza anza bene lanji ataba mba kuyimiriza nga toyina na musango how are you okay okay so you are going you mean you are going so chobo mugamba I was not supposed to be here I'm going supposed to be obutontono of course obutanyuma tujja kwongera ngo bukwaseganya era tufuna engagements ezenjawulo at different levels chobola okujja na kwebaziza kituyamba tufuna ka feedback butuddamu ne tunyumya nabo ne tujjewo ku nsonga weziti n'abamba abalaba wano ne bamanya nti batukonye bwaba yakikoze n'amanya nti kitegeeza abantu bakola ki kuba Uganda amaziba gali nti Uganda etambula ku musingi ku speed ya yiri mu kuadoptinga na data technology no kumanya abannayuganda bantu baagala nnyo okumanya naddala ebyo bye balaba nti bibanyumira okay so kyemanyi tukyongeramu kuba basirikale tulina okimanya nti ensobi yonna gyokola etambula ku speed ya yiri netuuka negyo tasuubira kukola ki kutuuka so twekubiza tugezezaako okwefubako naddala tugenda kwongera okwefubako buli we tufuna feedback west okujjako okutuyigirizaamu under what circumstances munnayuganda waaweebwa ekipapula emmotoka yo bagigaana okugenda mu maaso ne bagiyimirizibwa ne bakitwala ku poliisi ne under what circumstances we bamusibira just okutunyumiramu ga bannayuganda because kati tetumanyi under what circumstances we bagimpoundinga oba okugiyimiriza n'ogirekawo oba naawe omuntu okukusibira ddala at the end of the day under what circumstances nyanza emisango gyonna gyokola giri arrestable cases emisango gyonna gye tukola kukuba kuno even if so it's up to the office okusala wako ekipapula oba akusibe kati olw'obulungi olw'obulungi enkolagana yaffe n'abantu babulijjo abakulembeze baffe basawo balete ebipapula EPS penalty scheme tuleme kubeera nga tumala nnyo ebiseera one ne space tetuba nayo nti kakati nga bwe nkutandikira nti buli musango gwokola nsobola okukwata kuba gwa kooti naye kati nakutwalira kooti nga sikukutte okitegedde naye bwe baba ebiseera ebisinga kuba twewaza okuba nga tufuna emijjuzo netukuwa ekipapula ogende after some period of 28 days okisasule within that period bw'olemwa kikalinga charge 50% kati diru enkusiba bubikaminga nirule okugeza omusawo mutono nti okwegoyita omutono nti mbadde nvudde akataka your behavior ejja kuwundaga ekyokukola kiki kyenakugambye nti kati nkyusa abadde okuba kiboko satu ono kiboko satu ajjazi butya bwe weeyisa nga bakuyimiriza bweweeyisa obulungi era jaga mateeka wali pamiti eriwa ontegedde kale omusajja akusaba pamiti ogikola ki akubuuza ogirinayo wonna wonna ogirina tonyiga kangutwale bw'onootuukeyo n'okukkiriza nti abamu baba n'obusuubi kuba kyangu nnyo nti afaana emmotoka yange kangikole ki kangende ndeete ki oba kankubire omuntu ate gwanga kati lyakyuka oleeta kaki ka soft copy nobosoma ennamba olina kalona natuyamba nga technology system kweri netuwaaka so lwenkusiba nti ebiseera ebisinga okusiba kuno kuba kirumanya abantu bwe ndaba nga n'ebipapula birema kukuba tebikyakumala bano abantu bano tubakubye nnyo ebipapula nekiraka tebayiga tukyuseemu tugende ku giya endala ndi kati katubasibe bwe mala okusiba saawa zo n'ozimalayo bulungi nobeerako naffe kyebagamba genda osasule ki okitegedde kati era bwe kigaana nsobola okutwalawa naye ebiseera ebisinga bitwandisibye omuntu avugisa ekimama being reckless oyo ye tulina kuteeka mu kukomera era oli bwakusaasira nakuwa ekipapula weebaze nabwebaza actually abantu abamu nkugamba kuba bonna si babi ali n'ababi sigamba nti babi naye abatayagala kuyiga naye omuntu omukuba ekyobonanga mafaane neyanziza actually kyenkoze kiki kikyamu kuba aba asuubira obadde ogenda kukola kisinga waawo oba kitegedde then emmoloka y'okuweddiirwa engi parking ankulaze ekigeeza ngamba afaane pamiti yange eriwaka nti tewali buzibu teeka wano emmotoka genda okoleki pamiti bwogireeta ogende
then emmotoka bebeera mu mbeera mbi giteeke wano tujja kufuna okuwabuzibwa kwa inspector w'ebidduka ajja agikebere akoleko diagnosis atukkirize emmotoka oba ekkiriza okubeera ku kkubo ng'ekola emirimu gyekola ki gyekola then emmotoka za accident emmotoka bebeera na accident tumale okukola inspection kuba twagala obujulizi bwe tukuleka n'ogenda nayo kyezo gyagikanika teri muntu ayagala emmotoka yeebera enkyawa kusanga emmotoka etunula nti wakoze accident ojja giddaabiriza so tugikwata ekyo tuteeka ku ki kyobola bakuyimiriza ng'erina damage ya accident musika n'akubuuza waripotinze accident kuba buvunaanyizibwabwo buli abeera mu accident okuripotinga ku poliisi yonna ekwetoolodde kyobola si kirungi gukulwawo n'ojja mu wiiki amateeka gaba tijja kuyamba tunaamanya nti oba wakola accident oba watta omuntu gwetugamba watomera kisenge oba okitegedde so twandibale turipotinga nti oyinza obutaripotingirawo kati olwokuba otidde embeera eriwo naye bw'ogenda awantu weesiga ripotingawo bw'olemererwa ddala ng'olemereddwa ku makya tosobola kusukkako weewaawo tumusime Edison we bali kubeerako ng'otulaba otugamba you live from South Sudan onagamba naye kyafuka kikwate nti every road accident the police has never attributed it to potholes or they say mbu avugisa kimama oba ndima I have never had them attribute road accidents to bad roads. Wow. Nayanza tumusime kirungi ala kindaze wano takolanga accident watabeeranga ku involved mu accident bwe tukuwa report ebeerako buli kimu ekyo kinyingi kyayogeddeko ebeerako obudde bwabadde butya ekkubo lyabadde litya okitegedde so awo njamuga tumusima amazima gali nti buli kimu tukisaamu naye maybe nti tetukisaasaanya ku TV kutufuna budde kuba report eba nnene agamba mpozi ebise ebisinga mutubuuliza accident yakagwawo n'obuuza afande ekivudde ku accident ki tuba tusobola kuba tukunoonyeza kulisobola okubeera mpozi n'ekirala waliwo pamiti z'abavuga obugaali buno bumanyi ga kifuba tewali pamiti obula bantu balina kweyisa bulungi nakubabuulirira naye nga abapiki balina abapiki balina n'avuga ente alina obeera ne pamiti nkigaseemu akitegeere nti avuga ente is a driver alina obeera ne pamiti. Okay, omukulu Richard agamba Farida mbuuliza afande omugaso gwa checkpoints ku highways kubanga ab'ofiisa abo otuukawo bakebera only permit na third party ate ng'ebireeta accident bingi. Ate nga ne president yali yazikuba ku makubo naye ne badda mpola omanyi okwekomyawo president abakomezaawo naye ne badda ne katuwe bali kukubu simanyi kyoyogera official teyabakkiriza kudda afande n'akwewakanya ate tewali buzibu nze ndimulabawulira evidence yabizza naye kikulu kyabona checkpoints Mr. Richard tumwebaza nti awulira nti eyongere mundu z'amaanyi naye kyendowooza nti era kyemmanyi era kyenkakasa nti ku checkpoint tulina okukebera ebintu ebisinga naddala okuvaako akabenje ekintu kya pamiti kino era wana Mr. Richard akiyisizaako amaaso era gambye bo bakebera pamiti na third party abamu babeera n'emipiira emibi naye temubafaako nti pamiti eno buli oba togirina tokkizibwa beera kukuba kiseera tomanyira mmotoka gy'ovuga ekowaza ebintu biki bingi omuntu omuvuzi w'emmotoka alina pamiti amanya nti bamusomesa emmotoka tunatambula gikebere kitegedde gikebere oba eri mu mbeera ki nungi kiseera tojja givuganga newankubadde era mubeera magamaala abajja nga bamenyamu eki naye tujja kwongeramu amaanyi lwakuba ye ndowooza simanyi oba eriwo ebbanga lyonna nalabanga waliwo oba kuolwo ye yayitawo n'omupiira ogutali mulungi naye emisango gyonna tugikwata naye oli kyabagamba nti afande nze omukutte oli nga tomukutte kubasobola bakwata mwenna omundi gumu era yembakwata mwenna afande naye kati ffenna onootubala ddi yegwe bayita omuntu akukuba left and right paka wakuba pakati nti akuba n'akugjawo afande ate kati mutukute nti ati njagala buli mmotoka ngikebere era n'amasimu gavugirawo nti abaye mukoze jaamu kitegedde so tulina okukola spot on mwe mubeeramu ndowooza n'ayitawo nga tatuukiridde naye nga si kyekigendererwa kyaffe era nti tuba ne objectives disizoni eno nizogamba leero kumakya tobole kupamiti okitegedde naye ng'owomupiira tosobola kuyitawo eko omupiira bulamu bw'abantu
okujjako afande n'ekirala amateeka gano ge mukwasisa ku kkubo nga galinga agakwatako abamu gakwata ku byennyanja ebinene Mukenene gazita oluusi ne gakwata Mukene ebyennyanja ebinene ne gabita kikyentegeeza nti waliyo abantu abalina impunity ku makubo gano naddala abantu abambala uniform eyiyo oba uniform efaanagana ku yiyo n'abavugazi number plate za red UG yes balina impunity eno ate tulina n'abakisussa bo bamanyina okupaakinga mu makubo abeeyita abakulembeze n'ateeka ekimotoka mu kkubo waliwo ekifo kye tumanyi around Kololo area eyo ekimotoka ekyo eva bakiteeka wakati w'ekkubo tewali gwe bagambye namwe yennyini temukimanyi nakimanya niyo oli just because they feel they own this country yagitaddewawo bano bo mubakwasaganyira muti owamuplaninze muti ekisooka neyebaziza General Katumba Wamala Minister for Roads yavuddeyo n'abagambako at least yabagambyeko naye practically mwabagakwasiza amateeka kikyomulinawo anti amazima gali nti kansooke nkugambye nti ekimotoka kyogeddeko sijja kiza ku maaso tekisobola beerawo nga traffic teriiwo tegeeza muba mukimanyi traffic enobeerawo you are abetting impunity no way njala kugamba olwaleero njala mutegeera olwaleero when a traffic officer on uniform ali mu kifo ekyo kyonna kyagambye nagamba kugeza ngenda buziga nagamba kira wansi okay alina mandate okitegedde ekugamba nti eno gyolaga kuba nze nkulabira ekyo jatuuka I divert you can you respect that tuleme kulowooza biri birala kuba eriyo oyinza okubuuga nga tojja kusobola kusomoka olw'embeera eribeerawo so kyabuvunaanyizibwa era bugonjufu okugamba nti traffic officer abeerewo abeere nga atulaga okay ekimotoka kiza okuba kyafiiriddewo tunaakola tutya kiki ngambye nti mbadde nzija motoka nafudde nga sijja kuvaawo anti sijja kuvaawo nga bwe tulinda ekijja okugijjawo kiza okuba kifunyemu gundi jaamu manyi jaamu abeeramu nnyo ku nguudo naye ngaekirungi nti omukulu geno akulira ebyentambula yabyogeddeko kisijja kiddamu wabula kati nkwasaganya nti ekirungi ebyebitongole byo bimanyiddwa ebiva era tutuuka butuusi ntujja wa Matthew adamu gundi namba bweti gundi so agwa tujja gakwasaganya tutandikira munda mwaffe tetukkirizibwa amateeka ffenna gatukuba kyekimu kati officer mbadde kankubuuza ekibuuzo wane Uganda ani akkirizibwa okubeera ne kano kafungwa balabala kubanga kati ne ba celebrities alina mu kasente agenda ku poliisi ne bamuwaka kabangali ako n'atandika okugoba abantu ku kkubo twalaba ono omukulu ali mu komera sipapa yayitanga wano nga tagambwako omukulu Brian Hoyt yefa abasula kulina ekkubo fa abasinze okulaba ennaku n'abantu abo ani akkirizibwa okubeera naka oba bw'obeera mu n'obusobozi bakakuwa omukulembeze w'eggwanga kubanga ngambe bwokuba wobuuza akamotoka era omukulembeze w'eggwanga batambula mulaba nti alina akamotoka akatono era kaleke mu traffic bwekiri njala twekereza bulungi nti naye yennyini agoberera amateeka tasobola kutambula agoberera amateeka era namba one citizen alabibwako kitegeeza abeera nako ene kamulaga okalina okola ki ogenda tuziganya n'amuddiridde Vice President ne principal judge amalayo okitegedde awo bayina lead cars okitegedde yabeera ko traffic ontegedde kati mpozi n'ekirira kitegatteko nti abalina emergency kuba kati kyenkulaga olaga abalina emergency nga ambulances kitegedde ne police zana emergency vehicle kimanyi musomayira mwalabanga bagiteeka mu emergency vehicles naye okubeera nga olina emergency issues tekitegeeza nti kozesa bubi ki kuba oba kitegeedde nti olina right of way balina okukola ki tosobola kutumira golalayoka nti agenda atumira buli omu oba ontegedde nti bino ebirala kirungi mumanyi bulungi era kyobola obamenye bolowooza batalina kubeera naki nti waliwo zino pick-up zaffe zolaba oli ataddeko ebyo tebikkirizibwa ezo guard vehicle nti ndi musirikale nina kinkakati okubeera ne security kati abamu security bagikozesanga ki naye nga si kituufu
It's security. So you pick up always. Yes. Pick up ilikuwa mwaba mmoja. Kuwatch security. Beba malilizanga bakoze bitakola ki. Ebiba yebinyiza. Nabo benyini bakimanyi. Nti kyama kikola ki. Ekikolebwako. So njala bana Uganda bamanyi nti olakola ensobi. Okay. Agikola ku lulwe. N'ekirungi ntulina ebiraba. Kamera nyingi. Tumusirika nakyo mugirete. Exactly. Kirungi enaku zino social media yaje. Yani ne general we yatugamba. Era olujja tabbu yennyini. Omukulu ano yagamba afande yali yakubyeko omuntu ekipapula oluvannyuma ne yejjusa lwaki amuwadde ekipapula oba n'asonyiwa omuntu ate ne yejjusa lwaki tamukubye ekipapula lwaki tamukubye penalty. It was a personal experience. Yeah, kituufu actually. Ayogera mazima kuba ndi muntu. Okuba omuntu ekipapula ng'akoze ensobi. Naye bw'akunnyonnyola. Nola maybe abadde alina ensonga okola ki? Mu ye nga ye. Naye ng'amenye ki? Amateeka. Kinagambye nti nze mbeeramu wanjawulo oli kyava agamba oluusi nti afande byuma. Nti nkukuba ekipapula si nti njagala nnyo okukuba ekipapula siri essanyu lyange. Naye nkuba ekipapula n'okuddamu kukola ensobi eyo. Mutima nange nga nekale sente akoze ensobi saana okuba ekipapula. Okitegedde sente era okuba agikoze ate nga nina okulaga abalala kuba bukati kagamba omusajja ajja akola amanyanga gonna. Okitegedde buli omu n'akutula ng'omukutte kati n'akunnyonnyola okuleka nga ensonga ddala ya ddala. Okitegedde naye sola kukuleka okugeza omuntu ayinza okuba kati omukyala ng'ono asuubira. Yes. Kituufu kwajukira obuvunaanyizibwa bwammwe bwa kukuuma bantu alina omuntu omu alina okukuuma. Nsobola omusaasira and I defend it. Okitegedde n'ebeerayo oli agamba nti bagenda kungoba ku mulimu ng'olaba era bagenda mugoba ku ki olw'embeera nti era tayanguye yalina byebadde alina okukola ebimukasa okukola ensobi ne muwa ekipapula ki. Sinakindi kati kagambe n'omulimu ne gukola ki ne gufa. So kinuma nti musajja afiiriddwa naye neegumya mu mutima ne ngamba nkwasa amateeka ate akoze ensobi. That's the cost. Kujja nezanji zino just kanjogere ku corruption. Njagala okubebaza nti naku zino ku kkubo. Enjala tekyabaluma nnyo. They are not. It's not long. Temuche extorting. Oba mwe temunyeze mugabo. Over not sure that can also be the reason. But I'm realizing these days it's either mutesa na kuleka oba na kuwa ekipapula direct. Tocha asanga oli agamba hakati okoze oti they are very very few. Mwina engeri gye mwakikolamu oba tugambe mbu kati poliisi yalokose. No, we appreciate nti nga bagambye bwe tujja wano tufuna ebyokuyiga bingi ne twongera okwogera n'abantu baffe. Then n'ekirala amazima gali nti nammwe bannayuganda nammwe mutegeera kimulina okubeera. Kuba luli mwakikolanga oluusi oba obutamanya oba kitegeera kuba okugeza kagambe. These are live examples and experiences. Oli akubira essimu nanga afande omusajja yankutte nga nina side mirror yange yakutuse ng'ekipapula kya mitwalo 6. Okitegedde afande amaliza muwadde nga sente zisuka n'ekipapula. Okitegedde kana omugamba naye kati kiki wabadde ofa. You understand? Afande nabadde mu bwangu. You get it? No, please. Newe kiba kipapula. Okay, take it in a good way. Kuba ebiseera ebisinga empisa embi ejjadde gwe bakwasa amateeka twagalaga amateeka gakwasa oteekayo embeera ey'okompromisinga embeera oba kitegedde nti kati kigenda omumaliriza okugeza olina emitwalo gy'emeka 5 ogenda twala mwana ku ki kusomera okoze omusango gwa mitwalo 2 sibe kiri kati otya kukuba ekipapula ky'emitwalo emeka omusajja agenda kukuba ki ekipapula ky'emitwalo 2 sibe kiri kati gwe obwongo obukugamba kaneerwanako muwe zino ansonyiwe ekipapula oli naye n'aba wampisa mbi nnyo n'akola ki n'azitwala oba kitegedde ndi kati wamala ozitwala ovuga okuva wano ne wali mu maaso ojjukira nolina obuvunaanyizibwa omwana kyava agamba ddali netunagula kino osimanya tunagula sente era ekiddako bw'ofuna omukisa nga gono ng'okuba eki kuba oba mukambwe ki nnyo oba kitegedde nti ebiseera ebisinga bwe nkola ensobi kkiriza you carry your burden
kipapula afande nkoze ensobi wala abasajja n'abukazi sebo omugamba koze ensobi nga afande nkoze ensobi kati ndi joli namamu ekipapula kinakola ki with pain nene akola ki and in those cases tebatenda chukwa wategera nti oli actually era bw'obeera remorseful oba kitegedde ebiseera ebisinga omusirikale tajja kuba kipapula weetonda kuba naye muki muntu kyova omunnyonnyola embeerayo erinnya naddala ku bakyala bano ayinza okukunnyonnyola n'akunnyonnyola nga bwali single mother n'akugamba ki oba kitegedde kala ndi kweyiya obuzibu omwana wange bamugobye kati nze maama nze taata siriiwo niwo n'afande siriiwo kyonga ne restaurant funa driver nakola ki kale malaka nomuwa amagezi funa driver akuvuge kuba ojja kukola ki oba kitegedde nti ebiseera ebisinga bibeerawo ebite then nekira nti amazima gali nti buli tujja wano tufuna ekyenjawulo then nange ndi muki era nvuga emmotoka nga siri muki mu uniform nendaba obulamu butuyitamu kyova ogamba drive omusirikale nga omunyumye nabo obawo obulamu bwa bulijjo oba kitegedde n'oba nnyonnyola waka ovayo na sente mmeka oba kitegedde waliwo okunyuma n'oyingeegi nga nokola bbalaza oba kitegedde nti bwemunyumya ennyo abantu bagenda basimuka ne bamanya nti yani badde akola ensi kubanga omuntu kagamba omuntu ddala wadde oyagala nnyo okulya sente tuliziganya omusajja avuga taata we mulwadde byebisinga okuluma abantu era byebituuka ne wano olwo boli abakozi b'emisango nga ye naagaba ne ssente nga tebanamu nga bamugamba ye n'abeera okwonoona bwono ng'aba afande oyagala mmeka siragamba nava nejebaleko n'akola ebyensobi byonna naye nebeerayo omuntu ddala ddala nga alina omuki omulwadde we kugamba n'akunywa ganfaana embeera gyendimu ogiraba oba kiti omusirikale n'aba nga kibayita nti si muntu afande oba si muntu oba ntegera omusajja nafaana oba abasirikale bamwe bannayisi bantu omusajja yabadde n'omulwadde yabadde n'abaana bagenda kuba kati kagambe era kyobola mu bintu bino tetulanyala bakuba ebipapula bingi tubabuulirira nnyo omuntu sajja alina abaana bagimeka basatu bagenda ku ssomero kitegedde akozeemu akasobi oba tasibye muki okitegedde bulamu bwe bwalagajjalidde naye okwogera naye n'omujjukiza n'obugamba n'abaana nti baana mujjukize muzeeyi wammwe kwambala omusipi omwagalira enkya abatwale kuki ku ssomero kisenenga obubaka bungi naawe kenyini ekifaananyi kyo kitunda bulungi neeri omwana agamba musizoni ejja naye ejja kuyingira poliisi n'omuzadde n'agamba ayi mubeere empisa neki so bw'oyogera n'abantu bo abange mu mbeera eno n'embalaga scenarios bwe zityo some of them pick era kyobola atajja kuharasinga kuba ddala kikwasa ennaku omusajja yakoze ensobi yayisizza naye nga omukikyala abadde ali bubi kuba gwe omanyi ofuna scenario mumuluga tetuli banne tuli bantu omuntu ng'addusa omuntu mu ddwaliro n'afuna obuzibu n'afuna miscarriage oba yenyini gwatwala n'afa omanyi it hurts a lot oba kitegedde aga afaana obudde nkwegayirira oba kitegedde so wabawo scenarios gwali tujja kukira nga afande kati abo nga abakkiriza okukola ki ogenda era bwakuba essimu afande bali abeeri oba kitegedde in some situations zeetaaga omuntu okubeera kugula ekitajja kusoboka naye okujja kukola era n'abapoliisi bano nabo nakyo kibabeere mu bwongo nti at the end of the day nammwe muli bantu nti woddayo n'ojjako kino kyoba oyambadde uniform you become a human being the cases of Omara cases of Kaihura cases of Siraji Bakaleke comment yesembayo they were once there so naye nga lwaki abo ababooda ababeera beetise ba Ofiisa bamenya amateeka especially Jinja Road they raid on a one way simply because they are raiding police officers. Also, police officers can be like 4, carrying 4 guns, moreover, on one bike, on one police bike. Achogera kochi. Okukumenya mateeka era bakwatibwa era amateeka gabakwatako teri alina right of way nga bw'okyogeddeko nti bwe mbala mu uniform tekintwala wa kitalo naye lwakuba ebiseera ebisinga omuntu bulwabeera omuntu wodde mu sister wange ono agambye kambeera okumpi n'obuyinza ekintu ekyo kwegamba binayisa bagambye entebe ewooma nti wabeerawo embeera ewaga omuntu okukola ensobi era bwagikola kambagamba olwaleero nze Gamal bwe nkola ensobi ekintu kintuulamu nnyo okusinga ggwe era oyo yekka atakozesa bwongo bwe bulungi
yakozesa kyayambadde n'amenya amateeka oba nayo n'ekifaananyi kya because ekintu kino kyoweetise kinene nnyo kiri presenting eggwanga kiri presenting an institution oba kitegedde nti gweokonona ekifaananyi ky'eggwanga n'institution kiba kyattabbu era omusango guba munene so mukubiriza muganda we nti tekikkirizibwa era tekinyuma era amateeka gabakwatako ate okutiika kale katugambe nti bavuze ekkubo lyerimu naye nga baliko banna ate nga bonna bakutte emundu ngambye tebikkirizibwa era amazima gali nti bwe tufuna kuba tusobola beera buli wamu naye muli maaso gaffe era muli matu gaffe nti bwolaba embeera bwekyo amazima gali ne twakiseesinga obukakafu obwo kkiriza obaga nti ekisigala kyekimu. Afande sibula bakulabye obudde butuweddeko. Neyanziza nnyo bane neebaza Mukama Katonda okubeera nga atuwa obulamu netunyumyako nammwe. Neneebaza administration bane njebaliza ddala okubeera nga efuna obudde bwe buti omanyi netutuuka ku bantu betusobola kutuukako. Neebaza mwe betuwangala nabo wano buli afuba okulaba nga tutuusa tubeera ba mugaso eri abeetagiddwa okufuna bitwogera ate neebaza nnyo ekyensusso abatulaba ne batuwa ebirowoozo byabwe ne batuwabula kuba amazima gali nti mwe abatuvuganya mutuwabula netutereeza so nsigala nga ndi Superintendent wa Poliisi Gamal Abdukadri mbakubiriza nesekukubiriza yenna tubeere n'empisa tubeere n'obugumiikiriza tubeere n'ekisa abazadde muleme kutambula n'abaana nga gwoli wakati abaana babeera bali omuna abeera mukkubo bajja mukujjako emmotoka ejja kumutwala osigazeeko ono simanyi kyono ogamba ono so abaana tubeewaza okubeera mu saidi y'ekkubo mbaagaliza okutetenkanya okuwatanya obulungi nsaba Mukama atusinkanye omulundi omulala. Kale sebo tweyanziza mwenna abatulabye sigenda kwongera ku bya Afande Gamal Abdukadri byatugambye naye byebyo ndoza twongere okwetereza nga tuvuga amamotoka naddala ng'ensangi zino bannayuganda beeyongedde okuba nga bafuna amamotoka amapya nga bafuna n'ensimbi balina ensimbi nyingi so tweyanziza nnyo mwebale abatulabye tujja kusinkana olunaku olw'enkya ebeera Woman Crush Wednesday Farida n'omukyala luwedde babeerawo wano okunyumyamu naawe paka ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi amanya nze Edgar Matthew Karuhanga from the entire team mwebali eddala Teddy thank you abadde ku camera n'abadde mu production Mr. Mukose ne team yo yonna mwebali eddala tujja kubalaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.